okufaayo byatwadde. Twebaza abateesa bonna abateesezza n'antume omuyaga oguli mu America mu New York States za njawulo. Mukama Katonda yeebale kukuuma kubeera ng'okyali mulamu naye ng'omutima guli ku nnyaffe Buganda guli eno. Weebale nnyo, weebalire ddala. Yatulekedde ekibuuzo ekigamba nti Buganda twalina omulamwa. Buganda efuna ki mu Uganda? Era n'alina be yakoowodde okulaba nga bajja boogerere ku leediyo eno batuwa amazima. Katukwate akasimu katuwuliriza naye tumuwulize kubanga obwedde obusimu babukuba. Atukubidde nnyabo oba ssebo tusanyuse okuwuliza omulamwa gwaffe gwe tuliko ogwaleero gugamba nti ebyenfuna gugamba nti ojja kunsonyiwako gugamba nti emitawaana gy'eddiini mu Buganda. Nnyabo oba ssebo Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi awangaale akazindaalo kako baako nekyoyogera ku mulamwa gwaffe ogwaleero omuzito ennyo. Gunde ssebo mumpulira bulungi? Tukulira bulungi. Simanyi oba waliwo baddewo omulamwa gwe mwali mwanjudde obulungi ennyo ng'omulamwa guno, kubanga omulamwa guno mulamwa si mwangu nnyo olw'okubanga abantu baffe abamu ndowooza tebabeera nga beetegefu oba tubadde tulinda kinga Abaganda okwogera ku bintu bino, kubanga kyamazima ddala nga bumwogeddeko nti ng'Omuganda bwaga nti asiika obulamu tassa mukono. Kyolekera okunoonya okutuusa lw'olaba wa wanaava obulamu okusinziira ku Baganda abangi abafiiridde mu bintu bino byonna. Kwekanze ndaba kati nga tulinga abanoonya wansi wa buli jjinja, wansi wa buli kantu konna okulaba obulabe bwabwe bufubutuka nabwabwe buva, naye nga bw'otunuulira ddala ekintu kino kikulu nnyo ekyokwogera ku maddiini gano n'enjawukana, kubanga naye mu kitabo ekitukuvu kati ng'ekya Bayibuli bawandiika ebyafaayo bwe kyali kikyavaamu ebintu eby'amazima nga n'abakikiikirira babuulira ensi ebintu eby'amazima nti ennyumba eyawukanye teyinza kubaawo, obwakabaka obwawukanye tebuyinza kubaawo. Osanga era abantu bano abawulayawula Obuganda mu maddiini ekyo kibagenderera kubumalawo nga batwawulayawula mu ngeri ng'eno. Ndowooza nze okusingira ddala nti ekisinga okuleeta omutawaana bwaba ku mulimu abaasomesebwa. Era oyogedde bulungi nti leero tugenda mu maaso n'okusoma ebitatusomesebwa abaagoberera ku ssomo ly'eddiini mu masomero gaffe. Ekintu kyatubadde kikulu ennyo ng'entandikwa y'eddiini zino zonna eyo gye zaatandikira n'engeri ki gye zaatambulamu bannaffe abo teyatusomesebwa. Abantu bangi nnyo ne balaba Abazungu ng'abantu abaleese ebintu eby'eddembe n'ekisa n'okwagalana n'obulungi na buti, ne bwankubadde nga byavaamu emirerembe n'okufa okuziika, okufa ne kuwunya buli wamu, ne musaayi ne gujjula ebitundu bya Buganda byonna ne gukulukuta ng'emigga nga bw'oyogeddeko awo, naye nga abantu tebannaba kitegeera kuba bakyali ku kiri nti nno embeera zino zajja kuyamba. Abantu ababadde ebweru ne batambulako naddala mu bitundu ebiyitibwa Balkan States bafunye omukisa ogumanya ebyafaayo bingi nnyo. Mulongo kwoli alo mulongo empewo zibadde zikyamutaataaganya. Situmanyi oba munaffe oyo ateredde
tujja kumusaba addemu awulugumye olukomo oba oli awo empewo zinaaba zimuterezezza. Tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe, emitawaana ky'amadiini mu Buganda. Omulamwa guno nga bwe twabategeezezza nti twali tugusudde omuguluka oba nga twagadde kugwenganga, kubanga buli muntu mu Buganda ng'alina eddiini. Waliwo munnaffe atukubidde mu Buganda, atukubidde ssebo oba nnyabo, tusanyusa okuwuliriza tubulire amannyabo nawaajo sinzidde otukubira. Bannange nze ndi wano London, musajja gy'agenda. Tusanyusa okuwuliriza ssebo. Mwebale emirimu. Naawe gyebale. Ensi yonna kutawaana butawaanya. Weewaawo. Kaakati ekikulu kiri kimu nti omulamwa gwa amaanyi nnyo gwe mwogedde era gwe mulese ku rediyo. Naye bw'ogenda mu byafaayo bingi naddala mu bukristaayo bw'obusoma n'ebyafaayo byabwo, mpozi era n'obusiraamu, bigambo bya musaayi. Gwe kale Isa Masiya atawaaki komerera ne bagenda bata omunyazi Barabasi. Ate n'olabira ddala ky'obukristaayo bugenda buyita mu nsi ez'amaanyi ezifuga nga Oburuumi, ate buubwo ne bugenda e Constantinople ne mu Ottoman Empire, buubwo kati buli mu Amerika. Wano mu Afirika era mukimanyi ti amadiini gaali awo nga gazungira awo Mombasa, ag'Abawarabu okukakkananga n'ag'Abakristaayo gazze, ne galumiriza nti wakati mu Afirika waliwo ensi gye bayita Uganda, twagala nnyo giraba. Ne batambula emayiro 6 kozi 5 okuva e Mombasa ne batuuka wano e Buganda. Era mukimanyi ekyakozesebwa. Simanyi lwaki eddiini enoonya ensi ez'amaanyi n'ezikozesa n'eyingirawo, naye ndowooza era kiri mu byawandiikibwa nga bavudde ku bannyini ddiini ne bagenda mu mawanga okutwala obulamu n'amakulu g'eddiini. Ng'era mukulu lukomwa bw'oyogera oba Aluuna bw'oyogera nti ddiini kitegeeza kukkiriza, era okukkiriza bwe kugwa ku basajja abazira, ndowooza wabaawo omutawaana munene ku Baruumi, gw'ate kati paapa si gy'atudde. Tunuulira Ab'Amerika abatuuka ne ku mwezi, ne bw'oyogera eddiini bonna nga bagwa eri. Omuganda eddiini bwe yajja eno gye tumanyi eyajja, ekyo kireke tweraliikiriza, kubanga era yasanga bazira bajjajja baffe era ne bagituulamu bulungi ne balamula n'ebyobufuzi. Nasiimye mukulu Kaggwe yagambye nti gwe otunulawa nga omugenyi akugambye nti fuluma, nze nja okufuga ensi eno, era sikulaba nti oyogera ku byobufuzi wano mu nju. Omuntu omugenyi najja n'akutuulirira, si yeswala terwajja okwota bannange n'agamba bulungi
nti gwe dda wali nze nja okufuga amaka go n'atandika okugafuga ekyo kiki ngera bwe ŋŋambye mu kyatiro nti gwe kwegamba tulina amaaso naye tetulaba tulina amatu naye tetuwulira tulina obwongo osanga n'okutegeera temuli ekyo kyannaku wembuuliza nti ye eddiini obukyamu bwayo buli luddawa okulaba nti gundi muzungu gwe oba gwazunga ozze kutwala nsi yaffe tozze tubuulira ddiini ekyo lwaki tetukiraba era kibandula nziga ayogedde bulungi n'akakasa nti bajjajja nabo baali